Ku Canaanland akeetalo kakyali maanyi ng'abaweereza bateekateeka tent entebe abantu kwe bagenda okutuula ku Sande ng'ekkanisa ejjaguza emyaka 15. Tent wamu n'entebe bitandise okuteekebwateekebwa ng'omusumba Aloysius Bugingo akubiriza abantu okuwaayo obutebe ng'omukisa asoose guweereza abawaayo okuyita ku masimu. Enteekateeka n'enkyukakyuka kye tulaba tetukirabangako ge mazima. Tent tufunye empya nnyingi, entebe zizo nnyingi nnyo, era tukkiriza nti ku mulundi guno gwokka tetugenda kupangisa katebe. Bw'oba oli eyo nga wandyagadde otuwa katebe, ndowooza leero kansooke nkuŋŋaanye butebe obujjira ku masimu. Weereza akatebe oba obutebe ku 07660 7 3 8 abagambye nti nga Katonda atuwadde obulamu, ekkanisa bw'eriba ejjaguza emyaka 2, Pentagon ejja kuba yazimbibwa nga n'entebe ezirimu za mulembe. Mukama akitukoledde nga tujjaguza 15 kutuula comfortable n'abaana baffe, ate tugenda okujjaguza 2 tujja kuba tuli mu Pentagon Katonda nga bw'ali omulamu. Ezikubire waggulu mu linnya lya Mukama Yesu, tujja genda okujjaguza emyaka 20 nga tuli mu Pentagon. Ate entebe za Pentagon si ze zino, ziri ndala. Zino zijja kusigalawo olw'enjiri, tuzifunire stowa ennene bwe tugamba tugenze Fort Portal oba Kasese nga tuzitikka. Ategeezezza nti ku Lwomukaaga luno House of Prayer egenda kutegeka emizannyo weegendera okumeggana n'omwana waayo Salt Media nga ku olwo tewagenda kubaayo kusaba. Olw'omukaaga nga 24 lwegikoonera ddala emyaka 15, naye ate tuba twagala tujagulize ku ffenna lwe tusobola okufuna. So naye olw'omukaaga ku Canaanland wagenda kubaawo emizannyo. Wansi wali mu kisaawe, ekisaawe kyaffe ekyo, House of Prayer egenda kusamba ne Salt Media omwana waayo. Salt Media yatutwalako ekikopo luli yongeweza emyaka 11, kati twagala tukyeddize nga naffe tuweza emyaka 15. Naye ng'ate tetujja kunyiga baba n'aba bakizizaayo bunaaba bunafu bwaffe, kubanga tututa akaseera nga bakitutte, bwe tuba situeteeseteese bakizeeyo. Wadde ogwasooka Salt Media yatwala ebikopo, omusumba yeewozezzaako nti ku luno singa Salt Media eddamu n'ebyeddiza waakudda ku ludda lwa Salt Media. Nze siina buzibu, nze ndi wa House of Prayer, naye Salt Media bw'eba ekitutte nga ngenda ntuula eri mu ofiisi ya director ku Salt Media nga mbagamba ekikopo kyaffe kye twaleese mukireete. Yes, naye nga bwe mwerwanako ne kisigala wano nsanyuka. Nze pastor wa wano ate nze director weeri okichenga. So emizannyo gijja kutandika 6:00. Olw'omukaaga tetulinawo service ku Canaanland, tugenda kuba tuteekateeka buli kintu. Ku Lwomukaaga lwennyini omusumba era agambye nti ente zijja kuba zituuse ng'abantu ku Sande bakujja ne famire zaabwe okwebaza n'okusanyukira wamu ne House of Prayer. Ente ezaaguliddwa ojja kuba ozirabako awo. Twasazewo ne tugamba tetuddamu kugula mu kiro. Tubadde tugulanga mu kiro ne tugamba tugule kiro 2 mbweyo yente. Naye ng'ate ebyenda tuba situbifunye, ekibumba situkifunye, ebigere tutubifunye. Waliwo abantu abaagala okuwuta ku kyenda, waliwo abaagala ekigere mbukizaamu amaanyi mu nnyingo. Kuno twasazewo tugulire ddala nte zennyini. Yes, so ku Sande tujja kuba tukuŋŋaana services za kukeerera ddala. Abakubirizza okukwata obudde ku Sande saako n'okuteekateeka ekyokuwaayo, n'ategeeza nti bwe bakeera ne service egenda kuggwanga bukyali. Nandisabye ku ssaawa 12 enguudo zonna zibenga zoolekera Canaanland okwebaza Katonda. Gye munaakoma okeera kigenda tukola obulungi obutali butono. Program yafulumye dda etandika ssaawa 1. Tukeere ku Sande program etambule bulungi nga bwe twagikoze. Zinaagenda okwera ssaawa 10 nga buli muntu anaaba mu ngalo nga n'emmere tugimaze, nga neeyavudde ewala ddayo. Tetugenda kulwawo, okulwawo kunaasinzira ku ngeri gye muze.
kuba nange sobola kugabulanga abantu bange bonna sinnabalaba. Abadde mu kusaba kwa Lanchawa ku Canaan Land omubadde n'okusiiga amafuta. Byatumwebaza Godfrey, Salt TV.